Obote yanukula endagaano za mirundi 10 Museveni ze yali ataddeko emikono kyokka n'agaana okuziteeka mu nkola okuviira ddala mu 1985. Era ng'ezimu ku ezo endagaano 10 ze yamenya kwaliko endagaano y'1995 Museveni gye yakola ne gavumenti ya Titookero. Eyokubiri kye kisuubizo kye yakola eky'okuddiza Buganda Federo. Eyokusatu kwe kusuubiza okuteekawo gavumenti ey'ekintabuli oba giyite ey'omukago n'ebibiina okuli Conservative Party teekako ne Democratic Party. Eyokuna kwe kukkiriziganya kwe yali yakola ne Andrew Kairo wa UFM nga bakyali mu nsiko. Endagaano ey'okutaano Obote gye yamenya musajja mukulu Museveni gy'ataateeka mu nkola kwe kukkiriziganya kwe baakola nga bali mu Tripoli okubeera nti agenda kujja amagye ga UPDF mu Democratic Republic of Congo era n'atakituukiriza.